yenyini yakola eggulire naliraba ng'omusajja agamba obwakabaka baba waki bagaba Byoya bya Nswa ng'agamba asaba ki asaba buyinza maze emyaka 10 ngambagamba temuyina bwakabaka tewali kabaka ndi munene kubanga nsobola okwogera ne bootasobola kwogera nabo nsobola okulaba bye batasobola kulaga nsobola okwogera n'abo abatali balya mmere At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo. Tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. Otyo kulikayo nnyo mukuwumulamu okwo tukyagenda mu maaso. Omulangira abadde alina gy'atandise okuyingira gye twagala twongere okutegeera. Mulangira obadde okyatulambika bulungi kabaka atuula atya baani abamuliraana ono ebiriwo bikyamu. Era so mbagaze mbiraba neewunzise nze ndi kinyira naye mujugende ekinyira kiraba emisana n'ekiro kituufu mba mwebasenga kyo kikola ki nga kitunula n'emisana kyo nga kikola ki osobola okikwata emisana mu kyebasi era kiba kikola ki kikulaba ate kyo kibiraba byewunze mbiraba neewunzise naye mwe abayimiridde mamulowooza nti fe abewunzise tuli basiru nadde nga mwe basiru. Tuvume bulungi tuli basiru tutya ssebo. Ensi mugifuula nnyo nti yammwe naye ensi erina bannyiniyo mwe mwajja buzine mubasanga mu kikibayisa abaki abasange. Kati bulwoliva ku nnono gye baatutegekera mu ssemateeka waffe ajjudde mu nnyumba yaffe miryango 9 ssemateeka atandikawo obwakabaka obw'olubereberye. Oli najja n'ekitabo nakisomesa abaana mu bakabaka ba Buganda bali omutwalo simanyi bali 36. 36 bagamba nti bavaawo ku kintu awo. Basiru byebawanika tebabitegeera. Jjajja muti yali kabaka gwatudde wano. Yali kabaka Buganda ate. Segukuti yali kabaka. Yali kabaka. Semwezi yali kabaka. Bukukuti myoyo. Tebaaliyo. Muwanga myoyo. Katebaaliyo. Lubiri seggali. Olubereberi obwabukiro era bakabaka baaliwo. Obwakabaka buviira ddala mu butonzi obuwanvu. Basebinagina. Kyemugamba nti kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bukole ki? Ne bajjajjaffe abakka mu bukkiro ne batandika abakka era mwajjamu bakabaka abali bakulembera bannaabwe. Kati obwakabaka butonzi. Kati nemwe mune mwana okwawula obwakabaka kyeki kabaka kyeki Buganda kyeki byawukana. Kakati ebintu bino eby'emmengonze byongedde okuntanula ate. Kiki ekituufu ekitaliiwo emmengo awo kituuke n'okuba nga ogamba ennono eringa efudde. Gogiraba otya? Wagamba effe tubiraba tetuwe. Kale gwe.
nze ndaba kabaka ku Namulondo NTV eyo giraba bwebanga ebadde erabwa abantu omutwalo gumu ng'eriko mukyala Farida n'abalala nekye nagoberera okubeerako kaweesi Solomon gubeera gumu bbiri nobabuuza lwaki mwagala nnyo omukulu oyo nti omukulu oyo amanyi Oluganda amanyi ennono n'ebintu abisengeka bulungi kati nange nkizizza gy'oli gw'olaba otya nange nzija nempabulwamu katuswalire wano gw'olaba otya gy'oyitidde n'embuga z'okozeeko okunoonyereza ezonooneddwa embiri ezisaanyiziddwawo obusinziro bw'abajjajjaffe obusaanyiziddwawo amasiro agamenyeddwa enkya n'eggulu n'embuga zonna ezimenyeddwa kati gw'obiraba otya kuba otambula mifono bikolako interview naawe tubuulireko tukkirize naye atubuleko yabiraba atya wadde kale ebibuuzo obizza wange nyinza okugamba nti weewaawe entambula yabyo si nnuŋŋamu ntambula si nnungi naye yongerako ate nyongereko ki ologa ndi si nnuŋŋamu ddala yadde n'akamu n'ogamba nti ebimu bitambula bulungi nkubuuza ekitambula obulungi ekitambula obulungi bene mala ekyo tekitambula bulungi badde nsaba mu komenti ka puroguramu kano kagendagenda ku mikutu gino abasoma ne mukulu Kaweesa Solomon atudde wano batubuli oba yayingira S4 nga bakyamutuma enjeyo kubanga ayinza kuba nga yayingira S4 nga bakyamutuma enjeyo olumu ng'amanya nti okusomera mukyala afudde osinga kubanga S4 beera bakyakola ki bakyakutuma enjeyo yennyini yakola eggulire naliraba ng'omusajja agamba obwakabaka baba waki bagamba atuwa byoya bya Nswa ng'agamba asaba ki asaba buyinza kati bulijjo yaani maze emyaka 10 ngamba gamba temuyina bwakabaka tewali kabaka ngamba gamba eriwo simpologoma mugitwale ng'akabwa ke baboggolera ne kaweta omukira ne kadduka ne kagenda simpologoma kati abawulira nze neewunya nalaba eggulire eryo ne ngamba ddala omusajja ono oluvannyuma lw'emyaka 3 n'avaamu ekigambo ekyo ne musigala nga mukyatudde awo n'enduulu twala ya ssebo ng'asabye obuyinza anti be Abaganda abatali bannono kubanga ekisooka obwakabaka Museveni tabugaba Museveni si yagaba obwakabaka tubeere bantu batuddiza ebyaffe biriwa okubijjawa e Kenya oba e Zaire oba e Rwanda ekyo nanga nti sikitegeera gyamanyi tuseketudde wali kati nkubuuza yabisaba owulira naliwo kati bulijjo yaani oza bulijjo kabaka naye nga kubanga n'abataka n'abaana baabwe tebakula mukolo gwa mufuula Saabataka njagala omutaka enaavu yagambye twagenda ne tukola omukolo ogufuula Mutebi Saabataka kwogwo omukolo okumuyita Saabataka alina omukolo gwakola n'abataka n'abaana baabwe gwe gumufuula Saabataka nagwo tegwakolebwa naye oluvannyuma lw'emyaka 3 lwavuddeyo naawe mulira Abaganda nti baba bya Nswa abafiire Lweru bafiira ki tusengejja ebintu bino oyo omusajja tasobola kwogera bigambo ebyo oyo omusajja oyo afaanana Mutebi ayina n'eddoboozi lya Mutebi nze nkyogedde bino byonna byenze nga njogera tebabinsomesa teri kitabu nti musyo nabakuba ekitabo kimu Mulangira Nakibinge n'akifuna nkuddamu oba mwagala oba temwagala oba muwakanya oba temukkiriza ndi mu bigere bya Kabaka Nakibinge omulwanya mmuli abaagala okitegeera abasawo bangi bali genda okebere bakuyita keberamu ddala kituufu yeye ajja kugaa nti yeye temugenda mu bano bagundi kati byenjogera byonna teri gye babiŋŋamba gwe byotalaba nze mbiraba kati bwewagenda okulaba alabamu nze siri munene lwa ssente era sizirina siri munene lwa mmundu era sigirina siri munene lwa bugagga ndi munene kubanga nsobola okwogera ne bootasobola kwogera nabo nsobola okulaba bye batasobola kulaga nsobola okwogera n'abo abatali balya mmere ekyo kikyo mukiweere ddala ekitiibwa ne bakuzaayo
ne bakusomesa ne bakulaga ne bakutegeeza ne bakuyigiriza. Kati bwe nsobola okwogera ne bw'otalaba, bwe nsobola okwogera n'abatali balya mmere, bwe nsobola okwogera n'abatondebwa nga tebabangako balya mmere, ne nsobola n'okwogera ne bajjajjange abaava mu bulamu bw'ensi eno. Tosobola kuŋŋamba nti ku byemanyiso okumanya bino bye muzannyisa firimu zaabwe ze bazannyira emmengo bye batambuliramu. Oyo omusajja ebyamuvaamu afaanana Mutebi. Kuba ne bwe mubuuza Mutebi ow'olubereberye tamumanyi. Oyo afaanana Mutebi ebyamuvaamu byonna. Sisobola kusigala nga ndi Muganda ntegeera nsigala nga nkyatudde awo. Oluvannyuma lw'emyaka 3 ate bwe emisambo bwe giwemula gyamuwemudde. Ne bana babeera ku mikutu empologoma Ssaabasajja Kabaka ne baleekaana. Kati bamuyita batya? Yabagambye baatuwa byoya bya Nswa. Era asaba obuyinza bwe. Bwe tebabumuwa babawe federo. Federo omuntu abagiteesaako mu nsiko. Tebagiteesaako. Ne bamala emyaka 3 mwete Museveni yakyogerera e Masaka. Naga asirabawo gwendekera ggwanga. So yali badde agamba oba ne yeefumiitiriza nga bwe twateesa ne bannaffe wano omusiko ku nsonga ya federo. Kambaleke emyaka nfuze emyaka ameka 35. Naye yagamba sirabawo gwaletalaba gwalekera ki ggwanga. Gwe lwaki okere nkyanoga nti bwe muba temumpa buyinza. Museveni si yagaba obuyinza. Museveni tagaba Bwakabaka. Museveni asobola baddiza byammwe bye yasangawo. Kiki kyabaddiza? Omusajja omu yabeeranga ku TV n'ayasama naye nga alina n'abaana eka n'ayasaamirira nga minisita mulamba nga muwulira. Twabanunula Uganda twalitwalira Kenya oba Tanzania tebagenda ne balwana ne balijjayo ne balituwa. Be baatabangula eddembe ly'ensi eno ffe tumanyi kuba tulaba by'otalaba. Ne bwe nyumya nabo nga tugenda kukola bizinesi nkyayinza okuga nti bizinesi eyo tugireke. Wabba gundi agala nange era oyagala kunziba. Nga bakulaze nti omuntu gwende kulagana ye mukyamu. Omusajja omu ku nsonga z'olwokanako ezeerubo wankiddamu nkyogedde ebbanga ddene. Bwe yampita mu maka ge yembuya ali mu gavumenti yammwe etali yange kuba nze sifugibwa nina kukulembera mu gavumenti yammwe nze sifugibwa so sigambe nti oli mu gavumenti sifugibwa nze nakulemberwa. Yangamba ku nsonga z'erubo wazomanyi gwazikola nka amawulire NTV mwakola omulimu era mbeebaza. Nagamba gwe bulwogero gamba weesiga bajjajjaabo. Nayingira gye yayingiramu amafumbiro ge najja ne giraasi mmeka? 2. Nagamba oba weesiga bajjajjaabo nga bamanyi giraasi emu erimu obutwa ate eri mu butwa. Bw'oba nga jjajjaawo olina amanyi g'abajjajjaabo olondako egiraasi etali mu butwa gy'oba onywera amazzi. Zombi n'enzinywa. Ate ng'okyali mulamu. Anti ye kyeyakola nze sikimanyi. Yaba amanyi ngenda gati oba. Naye bwe namala zinywanga nti owairubuka ninawo yiika 8 ez'ettaka. N'ekyapa kiikino nawulidde nti babisazizaamu kiikino kyennaziba. Naye ne mugamba nti okusinza ku kifo ky'oŋŋambye tebayitawo naziba bayitawo naakukuba. Naye nga n'ebyapa betamanyi gye bitudde byayina naye nga bifu naye nga akkiriza nti ki alina freehold title oba ebyapa ebya freehold ate ku Mayiroland. Naye nga ate nabyo gye biri tebikisobola nti bye baakola ate bipya mu matuga ebyerubowa. Naye nga n'ettaka bwe yantegeezaako nageza okundaga ekifaananyi ky'ettaka lye gye riri nga liri nakukuba ate teriri naziba. Naye nga ssebo Lubowa ttaka balitwala n'eddwaliro nno bazimba. Tozza bintu eyo naawe. Eddwaliro tugenda dizimba. Mugende oba bazimba. Zimba. Kati mbadde nsaba nga bwekyogedde omukulu oli nayo wa kamera. Gendayo sebo wadde watambuddeweko wa kamera genda naye muka programu kano nga ogenda kateeka ku mikutu otulageko ne obazimba oteekeyo abantu balabe. Walayira wano noga tebagenda kulizimba tebasobola. Ekyo kyo kyagaana tebalisobola bingi tebasobola. Kati oyagala bakola ku ttaka ly'erubowe. Eyo bireke biwanvu. Eyo NTV emaze ebbanga. Oli omwami gyali waliwo omwami omulala bambi owa NTV. Naye yajjanga nanfunako interview. Ali awo eddoboozi lyeddene mu ngeri lyo. Ettaka ligenda. Ali alagawa. Kakati tuddeyo ku nsonga ziri.
ebiwandiiko ebyogera ku ttaka ly'obwakabaka so si eryabano. Twawule obwakabaka twawule kabaka ku bwakabaka. Ettaka ery'obwakabaka bwa Buganda terisengukangako teritambulangako nti balituddiza. Ebiwandiiko wadde omulembe gwa mugwe ebiwandiiko gwajja ebyali byogera ku ttaka ly'obwakabaka byaliyo mu kitongole ekyateekebwawo nga kirina kukuuma biwandiiko kye bayita Buganda Land Board. N'entebe byaliyo. Ettaka ly'obwakabaka kuba kabaka tataba na ttaka. Ettaka libeera lya bwakabaka. Kabaka tabakola ki? Niyo singa nanze ngenda funa ekyapa ku ttaka lya kabaka. Kabaka taba na ttaka. Byaliwo. Embuga z'abajjajjaffe tezagenda n'Obote, tezagenda na Amini, tezagenda na Binaisa, tezagenda zakola ki? Zaaliwo. Era bw'oba onoonyereza ennyo okusaanyizibwawo kw'embuga z'abajjajjaffe, amasiro g'abajjajjaffe, obukkiro bw'abajjajjaffe, ensinziiriro z'abajjajjaffe ne we balina okuwummulira bisaanyiziddwawo nga mutandise okuwulira olugambo olugamba Museveni azizza ebyapa batuddiza ebyaffe batuddiza ebyapa 200. Na bintu byamufumiitirize abaana ba puroguramu eno batuule wansi balowooza topapa kuvuma topapa kuvoola sooka ofumiitirize olowooze era osengejje oddeyo nti mwamba bwe nzijukira ennyo bino ebyokugubwa ku ttaka tebyaliwo nga tebanaddamu gaa nti bazzayo ebyapa wa Emmengo. Mulowooze mujjukire bw'osobola okujjukira olw'7 7 6 ajjukire ngo baamuzaala n'ebyaliwo kati musengejje nti okugobaganya abantu ku ttaka kuba ne bono kikolako okunoonyerezaako nga ggwe munnamawulire ettaka lyonna erizerigobwako abantu genda ogende mu blue page ezo ogende ku cartridges ttaka lya Bwakabaka ani atunda ettaka eryo okutuuka bana abasajja balina emmundu ogenda ogoba abantu ku ttaka era bitandise mwaka ki kyobulabanga nabagamba nga ntikyali kunimbananga bala alternative yajuzi nanjogera naye mumbejja bikobere nemugamba waliwo ensonga zimu zibaali banoonyerezaako tuwabuligane nembagamba mujjukire nnyo nze nga njogera ku ndagaano yakolebwa mu 2013 wakati wa central government n'Emmengo awo ettaka ate era mu nvudo kya 2013 muddeeyo ettaka erizerigobwako abantu owandiika oli muwandiisi wa bitabo gwe genda okole saaki oba genda okole okunoonyereza cartridges ziyinza okuba nga zikyaliyo blue pages ezimu gyeziri ettaka erizirigobwa buli gye bazze bagobawo badde mukuba amawulire ago ogenda sigana nga ettaka lya Bwakabaka kitegeeza abatudde Emmengo be batunda ki abantu baffe mukasirise ate bafuna mukasirise bye juzi jajjaffe omutagakasi Julubinga yalaga ekyapa kya mayiro 2 nga kiri manya ga Mutebi nga kiri mu katale kati omuntu nga kyekyaggwe Mutebi singa oli yavayo nga yina ssente ze n'emmundu n'agula mayiro 2 byogenda okuwulira nga basengula abantu kubanga yasanze ekyapa bakitunda omutaka yakiraga kasi Julubinga mayiro 2 nga bakitunda nga kiri kyaggwe mayiro 2 gomanya abantu ababeerako bibeera byalo na byalo mayiro 2 ezo manye embuga eziriko kubanga Obwakabaka bw'ensi yonna bwatandikira mu Kyaggwe Ebbuzu Ennamakwa Ebukule zembuga za Lubaale Katonda abenjovu simanyi mkyanga bulaba nti ensonga abenvubu akabiro kenjovu sinvubu kati abenjovu batwanga mu biggwe ebyo byenkugambye ate abenvubu be bavunaanyizibwa okukuuma era nze omanya okwogera ne jjajjange Kabaka Mwanga okumanya kati ebintu by'abajjajjaffe nina genda mu banvubu ne bagamba abakuuma bintu byaffe biriwa era kyowanga era be baanaazanga abalangira n'abambejja banvubu era abenvubu bakongojjera ddala Kiwanuka Omutonde kati abenvubu ensonga zaabwe mpanvu abenvubu n'abenjovu benna okubuuza ensonga ezimu nga bwe nzijja okujja mbuuze Kajubi Batema ow'Enseenene lwaki omusajja ono anywa omwenge bw'abanga kabaka
lwaki akwata abantu mu ngalo lwaki yagenda nayabya olumbe lwa Ssebuggwawo n'alusulamu lwaki agaba ebirabo lwaki agaba ebikopo by'emipiira lwaki akeera enkya n'agaba ebitiibwa byatalina kugaba mutebitolina buyinza bugaba kitiibwa kya bwassa kuba si kyaffe Queen yalina obuyinza oba kati Charles nyogera ne baga nti oli yazze n'ayisimanyi n'aleekaanira mu maaso ge n'atontoma mbu yamuwadde ekyobwassa kuyitasa nakyo kibi nnyo nedda tekyo ekitiibwa buyinza tabulina kati ebyo binamina kabaka kajubi batema nkuddamu ow'ab'enseenene omutinga bwagujja ennono mu matikkira ga kabaka bwajja n'agumukwasa n'amugamba okufaanana nga amaze omuteekako olukwanzi n'amugamba gwe kabaka era gwe kimera tonywanga omwenge tokwatanga omuntu yenna mu ngalo totunulanga ku muntu ali ku njegoyogeze okufa totunulanga ku mufu toziikanga toyabyanga ennyimbe togabanga ebirabo nga kabaka totikiranga kabaka togezangako n'ogwo omuntu yenna bino muzita zihaaga tanywegera muntu yenna takikola toleranga omwana tenaba kumera amannyo mu kamwa yadde omusitula nejuzi mwalaba bukedde yennyini oba mumuyitaani oyo omuvubuka omwana we gumuyita omwana we eyetakisako DNA nga bagamba alaze omusika naye nga omusajja omukulu alaze omwana mbu alaze omusika n'omwana we yennyini tamuleraako obwakabaka kintu kigumu okusinga ejjinja ate kigaze okusinga enseenyi kibamu okwefiiriza ne kabaka abeera wanjawulo nnyo n'omubiri gwe gwennyini abagufuga ebitundunuza nga 10 kubanga kabaka yenna akulembera abantu be ng'akulembera mu bigere by'abajjajjaabe kyobanga oli yagamba mu bayibuli mukulemberwanga muganda wammwe ali bakulemberanga ebiragiro abijja ku bajjajjaabe ne bakabona temuzanyisanga kintu kye bayita kabaka mukite kyamaanyi mukite ate ono seba asobodde okubeera ku myaka 3 kuki kunnamulondo eriwa yabuddeko myaka nga 8 nabagamba nga nkyalinamu kasente nabagamba nsiba miliyoni 3 era ebyo kunnamulonda gyabinone kati olaba ab'emmengo bawamba bitiyo nannakarimbu gundi azimba tanneegula ebyo 3 yabalema okulya baleeta buleesi namulondo aŋambe namulondo yiino namulondo teriyo kuki ono atudde kuki kino ekitebe kyatuulako ye namulondo efaanana oli mulalu gwe nawe obibuuza nsi kati nkiddamu mukyalo Miggo Kampala ki sente mutanyi wange ali awo gyatera okugamba nga nti taata mukyalo Miggo mu Kampala kale sikyalina sente naye nawe ekyapa kyange tekiriko obukwakulizo bwonna ate nga oli waba kwajjajjange yangamba totundanga ettaka n'enyizo kiwaayo olw'okumalawo empaka olwaba atunze kiyinza n'okugula obuwumbi obubiri oba obusatu bwa ajja ŋŋambe nalaba ku Namulondo batugera kulyako esente kati ani nakyogera dda edda abaali balaba HGTV yali 210 n'emeka nensiba Museveni namusiba miliyoni 5 nemugamba nkusiba miliyoni 5 oba byali 3 nyongerako ne mayiro z'ettaka 2 bombalangawo ekibbataka mu ggwanga azitwala teyabula nali ku HGTV neŋŋamba bantadiza nti aba famire yo banajja ne banona sente ezo ye nga musiba na miliyoni 10 tasobola kusonga mu kalulu ka 221 we yagambira nti ayine emmundu simanyi 3 nemuga tosobola asonga mu kalulu ka 221 yakasongamu yaserengeta nakolako endagaano nga ngiwandiise mu bahaji baaliwo 3 ne looya nti nze mbongedde emyaka 4 omanyi waliwo omukwano gwe nabeeranga naye ayagala nnyo abantu abo aje nabugabo nemugamba mayiga abo agambye 2014 n'ogwokuna okumala amasiro ago yakyeyama 2014 n'ogwokumeka nze nkola endagaano bwagamala mu 2018 n'ogwokuna bantemeko omutwe n'owandiika n'otonyezaako omukono abalabi baffe bana abakkiriza endagaano eyo njagireeta mu kamera nga nebuuza basomere bwoba osobola ogirikodinga nga ngireeta
tasobola. Nze namwongera n'emyaka 4 yagamba 2014 ogwokuna ne mbaga nti bwagamba na 2018 2018 ogwokuna je emyaka 4 je namwongeramu nga bano n'omutwe bantemeko omuntu ate nali mpandiise kubanga baaliwo n'omu muwogedde gugo n'okyagwina akati yakikola kati nze byenjogera amampi mbankola ki nawulirako lumunga bakugamba mbu ononooza nnyo ennaku zino mpulira bagamba waliwo ebyennono ebyetaaga yagamba mpanuuza nonooza nze saagala masiro gakole ki naye bwe nawulyanga nti ate ennyumba eno erina emisoso tosobola kiki ekiganye ku masiro ago myaka tuli mu 10 n'emeka tuli ku kintu kyekimu oŋŋambye empologoma muyiri temanyi byabajjajja baayo ate eyinza okuba empologoma ngayo tesobola ate ebiŋŋamba n'okubiteeka mu nkola talina katikkiro wo omunju gamba katikkiro wo kawuula waali ye balina kawuula tebalina kawuula ne katikkiro kubanga tamulina teyajja namulaba kiro ng'agawalampa naye nagambye ekintu kimu gye buvuddeko nti olulimi lwalooteramu tasobola duzza mu Luganda ndowooza bajjajja bamuloosa mu lulimi lulala nga tasobola duzza mu lulimi lwaffe olwolu so nga tabimanyi bulungi oba oli awo kaakati ekintu ky'obuuziza ngenda kugambako ekitono ennyo bw'oba onoozimba ennyumba eyo oba singa baali baagala ogimaliriza amangu baali balina kusooka kwawula kye bayita muziwazaalampanga ku masiro kubanga jjajjaffe Kabaka Muteesa teyagizimba nti yazimba masiro yazimba muziwazaalampanga gafuuka amasiro nga bamaze omumuterekamu kati sooka oyawule muziwazaalampanga eya 1854 ojawule ku masiro gano ng'amaze okuseerera oba okukisa omukono kakati bw'oba toyawudde ekyo ennyumba eyo si nnyangu ate eroddeyo nti eno ennyumba omangizimba Kinyolo yaani genda mu benkimu babuuze Kinyolo yaani eyatereka empanga 2 empanga zayizwa Kabaka ne Katikkiro gwe jjajjammwe okubanga era ali wafumbe mu Lwana ezali zigenda osuulibwa mu nnyanja nga Kabaka olw'obusungu bw'ejjuka agenda bazisuulewa manya Kayemba kaakati ono Kinyolo omusajja ow'enkimu ebiseera yayita n'atandika kuyitibwa Kinyolo ye olw'empewuze n'amaanyi ge olw'obuvunaanyizibwa bwabwe n'amaanyi nti waliwo abagenda okusuula ki abaali awo bali mu kukwata nseenene nga abasajja bennyini byafunye mu bubaka bebaze n'ekisawo ku mugongo nze yategeera nti kino ekisawo kyali bamu bagenda okukola ki okusuula mu mazzi bano lwawumuza ekisawo bagende mu tteete lyabwe bakwate enseenene ne mubukuli ye ng'ajjamu empanga lwa Kabaka oluwanga lwe n'olwa Katikkiro we ng'abateeramu amayinja olwamala okukwata enseenene bagenda bugenzi ku nnyanja gye bagambye zisuula basangamu ki mayinja nga tebakyadda wa Kabaka bamugende nti wayi tusanzeemu ki mayinja era otujja njogere gamba nti kisaawo ekyataliiwo kijjula ki kijjula amayinja kaakati ne baweebwa omuntu tosobola kuzimba masiro gamu kya Ddondo nga tekuliko ng'ab'enkimasiro bazimbye ennyumba ezo ab'enkima be bavunaanyizibwa okuzimba amasiro g'Abakabaka ag'omu Kyaddondo era eno mu bankima enangira egenda vayo omugema w'abalamu ebunja kwavayo omugema w'abafu bakulembe bye bitonotono bye nsobola okugambako ffe twamanya kasa tufuna wabula akayole wali omulimu guwedde anti mmwe olulimi lwe mulooteramu olutali lwaffe olw'abajjajjammwe naye omuntu atandika okuloota mu lulimi lw'abajjajjammwe bajja tubulira ekyokukola naye muloota bulala mpulira abagamba ate mulimu abalongo be balina okufulumya ndowooza abo tusooke tuwumulemu tudde nabo tubogereko kale tukomawo abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo b'emulema ku Nakatanse so okutali minyonyonto ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula
bitonto gumbya kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121. Weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja.